kakati nalabye ono simanyi waliwo ono gaya alina emimwa giringanga egundi simanyi yekolera bishimi atunulanga kasasiro simanyi kakati jini abagambye mwakolera mwami Museveni. Stupid. Do you think you can take me where to work? I'm a journalist by profession. Ate seetaaga kumpa mulimu wano wendi nemalirira. I'm not looking for a job. Era temugenda kunsanga mbu simanyi kati gwe lumbuye obusiru obukutawanya. Oliawo sobola n'okujjayo fayiro gye wali oyagala bakuteekeko nti bakusibidde Nalufeenya naye nga tetosibwangako Nalufeenya. Wali ogisaba omugenzi Kirumira n'omuvubuka omulala bamuyita Bikke. Bakuteeke ku fayiro eyo mbu ku bantu be basibire Nalufeenya basobole okuwasayira mu ettake. Bano ne bagikumma. Era ekyaddirira n'okola ki video n'ogamba mbuno Bikke ye gundi Kirumira. Bw'oba oli musajja nnyo ng'ogamba nti weesobola. Jangu kale ogenda oli ku bijja bya taatawo. Oba genda olime ku ssengaawo maama wo. Kuba ebyo ebibiri oli mu kiti kimu. Maama wo ye ssengaawo. Yakuzaala mu mwannyina. Ekyo siri kirumamu. Tulage maama wo olanye gy'ava ne taata wo olanye gy'ava. Ensi ekutegeere. Era erinnya Lumbuye balituuma abantu abalina ebizibu. Bw'oba oyogera mazima. Buulira ensi oba omwana wo tebaamuziika ku lusalosalo. Kuba mwana wa kibi wa kivve. Yanjogerako wano eno. Stupid mwina gundi ne gavumenti. Mwagisayininga endagaano. Goloza tetubamanyi. Kakati mutaddeko ekisembayo. Yeffeeffe abalina emimwa egitunulanga kasasiro naye ng'ebigambo ebigifuluma biwunyanga akawoowo ka kalifuuwa. Era yeffeeffe abasinziirwako Abaganda okugereesa olugero olugamba nti tebifaanana bannannyini byo. Yeffeeffe abatunuza abeeyita abagezi ba kuno ng'ebimpemempeme. Era yeffeeffe ababi abatanyuma kutunulwako naye nga bw'osanga vidiyo zaffe olina okuziraba no matter what olw'obwongo n'ebinonogga ebiteereddwamu. Mutambuze Ddiini Lubowa Ssaava muganda wange gamba nti wampa ssebo. Ennwana ey'olutalo nnafu nnyo okusuula ekibiina nga National Unity Platform. Era fomula gy'oli mu kukozesa okulwana tesobola dde okusuula ekibiina ekyagwa ng'ekya Bedi Bwanika CP n'ebibiina ebirala nga Democratic Party. Bw'ebanga fomula gy'oyagala okukozesa tesobola kusuula kibiina kya Bedi Bwanika. Nga fomula gy'oyagala okukozesa tesobola dde okusuula ekibiina ekyegwira edda ki Conservative Party. Mbuulira fomula eyo egenda kusobola etya okusuula ekibiina ekisinga obuwagizi mu Uganda era ekyawangula okulonda kwa bonna. Omulwanyi omutuufu takozesa busungu yadde feelings gattako emotions. Omulwanyi omutuufu akozesa obwongo n'okufumiitiriza y'engeri yokka gy'asobola okuwangulamu olutalo. Singa omulaba akuzinda n'akusibagira mu kifo kimu awo ekisobola okukutaasa si maanyi go, si busungu bwo, wabula ekisobola okukutaasa magezi go, na kufumiitirizaako, na kubalako by'oyinza okukozesa okusimattuka abasajja abo ng'obalwanyisizza n'osobola okudduka. Wabula bw'oyagala okubiteekamu obusungu awo obeera mu kifo kikyamu. Kubanga tewali jeno yenna akozesa busungu ku mbala ya lutalo. Singa bajeno baali bakozesa busungu ku mbala y'olutalo singa emitwe gy'abaabika dda. Kubanga baba bakamaliriza luno olulane lujja. Ate obanga lulinnye ku nfeeti omulabe n'akuba lumu kaakati singa okozesa obusungu omutwe guyinza okukwabika era singa bajeno bangi emitwe gy'abaabika dda naye ekibayambye ennyo okuwangaala n'emitwe obutabaabika bakozesa obwongo bungi nnyo mu mbala y'olutalo. Bafumiitiriza mu ngeri y'amaanyi nnyo mu mbala y'olutalo. Kaakati gwe walangiridde olutalo ku National Unity Platform. Naye olutalo waakalutambulako ennaku 2 bwe ziti. Ate olaga nti okyusizza fomula ey'ennwana yalo kyokka nga bulijjo bw'obeera otuweewerera. Bulijjo bw'obeera otuwooninga. Otulaga nti oli mugezi nnyo era okozesa amagezi mangi nnyo. Naye natunuulira akozesa amagezi amangi ennyo nga Eddie Mutwe Just amulemye okuhandolinga era n'asalawo avume omugezi ennyo. Eddie Mutwe yamukyalenjinga. Era omugezi ennyo yatusuubiza okusaanyawo National Unity Platform ng'asinziira ku magezi g'amangi. Wuuyo olunaku olwaleero atandise n'okuvuma obutonde. Nze nno bw'onvuma obutonde bwange oba osindise musota mu busubi oba otandiseewo olutalo wakati wo n'omusota naye ng'olutadde mu nsiko. Ensiko oba obusubi omusota we gusinga otegeera obulungi. Nze bwe kituuka okukulangira ekikula kyo muganda wange oyinza n'okwenyiira. Oyinza okwenyaga mu nsonyi okukozesa ekigambo ekyo. Bwe nnangirira olutalo kuggwa bwe nsalawo okulwana naawe nga tugenze mu lutalo lw'okwerangira obutonde. Wallahi ya Mungu osobola okwenyaga. Ddiini Lubowa Ssaava naawe emimwa gyo si gyemirungi ennyo kubanga era bwe ngitunula gitunulanga amasaŋŋanzira amakyala.
era ne bwe ntunuulira ennyindo yo eringa ng'eggombolola y'ebizibu, bwe ntunuulira okutuuko kugazi nnyo nga paaka, amaaso go g'olina galinga ng'ebbwa ly'owa kansa, omutwe gw'olina ogutunula ng'ekiteffeeri, akakafuba k'obaniikiriza oti ne kabanga akabimbizza amata, olowooze nti osobola okunsaanyaawo nze ng'okozesa obutonde bwange, gw'olowooza nti nze siina ndabirwamu, tosobola kunvuma bubi nga nze neerabidde emyaka egisoba mu 3 oba egikunukkiriza 3. Neemanyi n'okusinga ggwe bw'ommanyi kubanga ondabidde emyaka egitasukka 4, nze neerabidde emyaka egisukka oba egikunukkiriza mu 30. Tosobola kummanya nnyo kusinga nze bwe neemanyi, naye nze kankusaasire. Leero sigenda kukozesa kigambo na kimu kivuma kubanga nkusobola mu lutalo lw'obwongo, ate nga weewaana nti mu lutalo lw'obwongo olimmo. Naye nnoonya obwongo bwo we buli, nange nasoberwa dda wano Ngulyamani basudde omugenzi we yagambira nti linda abalala bafuuke minzaani. Oyinza okwesoma n'otuuka n'okwewaana ky'otali, naye waalirese abalala ne bafuuka minzaani. Enjawulo gye mulina nti temwawula nduulu eyaniriza bagole, ate era temwawula nduulu ekanga mubbi. Kafeero we yaggambira nti zisudde bangi awazibu enduulu. Ezo enduulu ebbiri z'ofuna n'obusentesente bw'ofunayo ne butuuka okukulowoozesa nti ogezze nnyo, otuse n'okusaanyawo National Unity Platform. Onzijukizza Kapa eyaloota ng'ewangudde empologoma mu lutabaalo. Ekitasoboka era ekyo ekirooto n'ekitereka mu mutwe gwakyo nti luliba olwo empologoma eno ndigiwangula. Nkuze kutuuka wano sirabangayo nkoko esamba nti ente n'egweri n'erambaala. Nga bwe walangiridde nti osobola otusaanyaawo ate kyannaku nnyo nti olaga otidde olutabaalo. Omaze okutuweeweeta ffenna feelings zaffe zizze tulinnya ekitanda, ate ggwe olaga odduka. Teweerabira nti ffe tulinga bakazi ba Sudan. Kizibu okutuweeweeta n'otutuusa okufuna feelings tukkirize okulinnya ekitanda naawe. Naye ate singa feelings ezo zimala okujja, oba toyina buddukiro oba olina okumaliriza bye watandise. Dini Lubowa Sava gwatuweeweese ne tulinnya ekitanda ate dduka. Ssebo komawo ku kitanda guseke. Komawo ku kitanda guseke. Yeggwe waleese ekiteeso nti bannange tulamage tugende Namugongo. Kaakati ate twakalamagako kilomita emu tugende Namugongo. Gwagodde eri olambadde nti amagulu gakuluma, kyokka ffe wamaze ddo tuyingiza feelings ey'okulamaga okugenda Namugongo okujjukira abajulizi. Kaakati gwe yatutadde mu lugendo ogudde ssebo situka tutambule. Maliriza olutabaalo lwe walangiridde. Wagambye nti gwe oli mwana wa misambwa era okubeera omwana w'emisambwa kye kikweyuniza okugenda ng'omanyiira abantu. Gwe bw'oba oli mwana wa misambwa Dini Lubowa Sava, ffe tuli misambwa. Emisambwa baagitugambanga nti gibuzaawo abantu. Oli ne mubeera nga temukyamulaba ne mubeera confused nga temumanyi either yazaawa oba yafa. Naye bwe emisambwa gye gyababuzangawo. Tunuulira Frank Gashumba ali luddawa yabulawo. Nobert Mau ali luddawa yabulawo. Ani ono badde n'ensolo nkambwe simanyanga basajja bisubi yabulawo. Eddie Kenzo eyalinnyanga ennyonyi 18 omwaka okugenda e Bulaaya okuyimba yabulawo. Baby Cool eyagamba nti akeesobolera akalenzi yabulawo. UNN eyagamba nti egenda kusuula Kyagulanyi yabulawo. Ashibaga Kate yafuluma ng'alowooza nti yagenze n'akatiba ka strategy yaffe. Namulabye n'ambwa bamufuula mukuumi wa mbwa za Kasirye ggwanga. Bantu bangi abazze batuwewerera otusaanyaawo babuzeewo. Ekitegeeza nti yeffe musambwa. Kati gwe bw'oba mwana wa musambwa oli mwana waffe. N'ekirala bw'oba mwana wa musambwa nze ndi mwana wa Kasoddokiyo. Dini Lubowa Sava bw'oba mwana wa musambwa nze ndi mwana wa Kasoddokiyo. Tomanyi bukugu bwa Kasoddokiyo oba bulabe obwa Kasoddokiyo. Gw'osobola okugeza omusambwa Kasoddokiyo? Gw'omanya Kasoddokiyo? Osobola okugeza omusambwa Kasoddokiyo?
ono alyoke yeepanka embuye atambulira mu musambwa era alowooze nti buli lwana atuvuma nga tugenda kusirika olw'okuba tutya emisambwa tugikuba wano era tugikubye egiwerako ffe tulumbe ng'ositegeera butegeezi nti tewali kintu kitulemerera kusaanyawo singa kiba kitweŋŋanze. Muntu omu alitweŋŋanga nga tetusobola mumusaanyawo aliba Mukama Katonda kubanga ye yatutuma era singa aliba atusizza obudde bwetusaanyawo tulimanya nti tuliremeddwa kye yatutuma kyova olaba ayagala tujjawo ate tetusobola kulwana naye ggwe mbu mwana wa misambwa igwe mwana wa misambwa alina enkwawa eringanga ekituli kya ttooyi bw'ona ayogera mwana wa misambwa tukanya naye Dini Lubowa Sava mwana wa misambwa mwana kwene ensi eri digito otisizaamu nga bw'oli omwana w'omusambwa. Omusambwa lwaki tegukugaggawaza ne gukujja kukwesiba abantu kuba batugamba nga gigaba obugagga. Ffenna tukimanyi nti ekikubya His Excellency Bobi Wine wamufuleminga ng'omublakamairinga ebintu ebyenjawulo era akuwa ssente n'otuuka okwesitukira ogende ewa Kyagulanyi akuwa ssente. Bantu bangi nnyo bozza okuba ng'obasaba ssente. Mbuulira Dini Lubowa Sava sikesi gye wali oyingiddemu n'ogimaliriza ebisiyaga byakomawa ku masomero. Dini Lubowa Sava ebisiyaga byakomawa ku masomero. Omusango gwakasiiwukira gwakomawa. Mbuulira investigation ze wali oyingiddemu n'ozimaliriza. Era buli investigation gy'oyingiramu oba buli muntu yenna gw'okuba bawunzika bakuwadde ssente. Bawunzika bakwokyezaayo. Dini Lubowa Sava tavuma muntu yenna olw'okuba aba ayagala omuvuma. Naye avuma omuntu either nga waliwo amuwadde ssente amuvume oba nga avuma ono asobole okumuyita amuwe ssente. Era His Excellency Bobi Wine bwe yamumma ssente bwe busungu obwo bwaliko kati. Yamumma ne interview bwe busungu obwo bwalina kati. Ffe ebiseera ebisinga tugabiramu oyo atwagala. Era tugabiramu oyo omwetegefu okukozesa amannya gaffe mu bulungi. Tosobola kukozesa mannya gaffe mu bubi olowooze nti onaayitawo. His Excellency Bobi Wine okumma interview bangi baziwadde ate abakusinga n'obunafu. Bangi baziwadde ate nga bakusinga n'obunafu nga tebalina na subscribers na following gy'olina. Naye ggwe oyagala ojja omuntu na kibuli akuwe interview mukwano. Ebintu byonna babikola out of love. Not out of pressure. Nze tosobola kumbula kameringa n'osuubira okunfunamu ky'oyagala. Kubanga ogwo guba gugenda kubeera muzeegwo ogw'okummanyira ng'olw'okuba olina ky'oyagala okufuna. Bakyala bangi mu maka bw'ageera nti omusajja ayagala kuwalampa Kilimanjaro nti omusajja Mungusuulu amutabuseeko ateekawo embeera akozesa akaseera ako okusaba by'ayagala okuteekawo obukwakkulizo. Kaakati nze ndi musajja wa njawulo tosobola kunsaba by'oyagala olwa pureesha ya Kilimanjaro. Kaakati gwe naawe otaddewo pureesha olw'okuba oyagala okutuusa His Excellency Bobi Wine oba olw'okuba oyagala okufuna ekyo ky'oyagala mu His Excellency Bobi Wine. Si bwe guli. Ate His Excellency Bobi Wine alwanye entalo ennene ennyo ez'emmundu. Tetugenda kubeera mu katalo ak'obusaali. Mukulu ssebo wagambye nti Fred Kajubirumbuye bamuzaala mu ssengaawe. Ekyo ekivumo singa wakivumye nze mbadde ŋŋenda kunoonya nkuwuttula empi. Nga sikkuba lwa kunvuma wabula nga nkukuba olw'okunvuma akavuma akatono ennyo akaayitako edda akatakyali ku mulembe guno kuba buli mujjegaayiga obuyiza okuvuma. Bakozaala kino bakizaala mu ssengaawe bakizaala mu jjajjaawe kitaawo obwo obuvuma obulema. Obwo obuvuma obulema obuleete gwoloze nti busobola okusaanyaawo Lumbuye. Noonyayo ku basajja abavumi abalina ebivumo ebyasookawo abalina n'ebivumo ebipya bikagagala. Ebivumo ebipya katale bakuyigiriza ebivumo ebituufu. Ekivumo ky'abaakuzaala mu ssengaawo omuntu yenna ne baliba bamuzaala mu ssengaawo n'omuvuma nti baakuzaala mu ssengaawo tujja kugamba olimba kuba kyafuuka komoni nnyo. Kyafuuka kya bulijjo nnyo. Okay. Tukkiriza Fred Kajubirumbuye
bamuzaala mu ssengaawe nga bwe wagambye. Okuzaalibwa kwa Fred Kajubirumbuye mu ssengaawe kwe kwakutuma okutta muganzi wo Borini oluvannyuma lw'okukubanja akasente ko ng'alaba kampani ekoze amagoba mangi ke yateeka mu kampuni yo. Oluvannyuma lw'okukusaba omuddizeewo buli kimu kye yateeka mu kampuni yo. Okuzaalibwa kwa Lumbuye mu ssengaawe kwe kwakuleetera okutta muganzi wo. Byonna obyogedde tubiwulidde, naye ku byo by'oyogedde temuliimu kye tubadde twetaaga. Tubadde twagala kumanya nsonga lwaki watta mukyala wo oba lwaki watta muganzi wo gwe wali osigudde mu bufumbo. Dini Lubowa Sava ne bw'aba ayogera bw'ati olaba obusungu bw'akozesa, ne bw'omutunuulira bw'oti olaba emmunye ezinyooka obutemu. Omuntu yenna ayagala ssente ng'era asobola n'okuvuma omuntu yenna asobole okumusaanyaawo bamuwe ku ssente. Manya nti omuntu oyo asobola okutta omuntu. Omuntu asobola okukozesa character assassination aba alina obusobozi obusaanyaawo omuntu. Njagala weetegereze emmunye za Dini Lubowa Sava ezo ozirabye? Zoomingamu katono. Ozirabye? Kikyolengera. Kireke ne bw'otakyogera nti butemu nkitegedde. Kakati okuzaalibwa kwa Fred Kajubirumbuye okw'okuba mbu simanyi omwana we baamuziika ku lusalosalo nga bwe wagambye bikwataganira wa n'okutta muganzi wo. Ffe tunnakubuuzaako ku Lumbuye. Lumbuye gwatusinga omumanya? Golowooza omanyi Lumbuye okusinga ffe tumumanyi? Ffe Lumbuye situwagala kumanya background ye. Ffe Lumbuye situwagala kumanya wa gye yava. Nedda Lumbuye kye tumwagalako kye kino kyatuweereza. Ebyeri ewaabwe mu kyalo situbimanyi nnyo. Kubanga naye we wakwata omwana omuto mu kyalo ne batuuka okukunenyaako mbu lumondo omukuto akula na miggo gwewalabyeko lumonde gwe basoggola nga tebannamusimamu. Lumondo omuto akula na miggo. Ffe tetwagala kumanya. Ono Dini ono ali wano ali mu kwasamira enkyukakyuka. Ono ali mu kulwanagana ne bannayuganda abanyigirizwa. Gwe tulaba kakati ne Lumbuye yazaalibwa mu ssenga situwagala kumanya. Wabula twagala kubuuza ekibuuzo kimu. Lumbuye okuzaalibwa mu ssengaawe kikwataganira wa gwe n'okutta muganzi wo? Bigattira wa gwe n'okutta muganzi wo? Bagamba nti bakolera sayidi y'abantu era bagamba nti baagala Museveni agende. Naye y'omu buli lwajja ku sseeti bagenda kuttisa abaana b'abantu, bagenda kuttisa abaana b'abantu. Bobi Wine ogenda kuttisa abaana b'abantu. Nze nalowooza nti omusango gwali badde nti Bobi lwaki otta abaana b'abantu so si lwaki Bobi ottisa abaana b'abantu. N'ogukyusa n'ogubuuza abatta bw'aba Bobi si abatta. N'otayogera kwa abattisa. Kubanga abattisa bw'abakuŋŋaanya ddembe lyabwe naye ddembe okubakuŋŋaanya kubanga si muyeekera. Ate era n'ekibiina kyakulembera si kyabayeekera, kya byabufuzi ebikkirizibwa mu Uganda. Bobi attisa abaana b'abantu ayagala bagende ku nguudo. Abattisa enkyomuntu y'omu najja n'akugamba asiiba ku nnyonyi kyokka eno abalimba yali mu kuggyako dikiteeta tebamuggyirako Bulaaya. Dikiteeta ye baba tebamuggyirako Bulaaya ng'era dikiteeta tebamuggyirako mu kwekalakaasa bamuggisaako ki? Ansa eri nti bamuggisaako mmundu ng'era bw'obadde ogenda okwogera nti emmundu yeyina okuggyako Museveni. Emmundu eguzibwa ki? Emmundu eguzibwa ssente. Emmundu eweesebwawa? Emmundu eweesebwa Bulaaya. Bw'aba dikiteeta alina kuggyibwako mmundu ng'emmundu egulibwa ssente ng'emmundu eweesebwa Bulaaya, nnyoka alinayo ekkolero ly'emmundu? Nnyoka alinayo ekkolero ly'emmundu? Oba kitaawo alinayo ekkolero ly'emmundu? Mbadde nti gy'alaga ye wali emmundu gye zikolebwa. Oli mugwi wa ddalu, totegeera bulungi, olina bulungi amagezi. Bw'akwata ali ne kuba baabo bakoze bati, baabo bakoze bati. Kati mmwe muwagira ki? Mmwe muwagira ki? Era mwagala enkyukakyuka. Lwaki buli kkubo ly'enkyukakyuka erijja mmwe bennyini mwe musuulamu amaggwa?
mwe misula mwe misanvu bannayuganda ne bafuluma ne bagenda e Bulaaya olw'obutali bumativu oba obole bigenda mu maaso mu nsi yattu Uganda naye ne batuukayo ne bateerabira nsi yaabwe ne basalawo nga wabaawo okulaga okwemulugunya ebipande babiwanika bajja batikkira bwereere babazze oba odiscouraginga oba encouraginga oba okoledde enkyukakyuka oba okoledde Museveni buno obusajja bubuzaabuzizza eggwanga bbanga ddene buno obusajja bubuzaabuzizza abantu ebbanga ddene nga zembwa ze tulina n'ogiwulira ng'eyasaamirira nze tamulaba wano ndi musajja mwesimbo I'm a professional journalism awe mulira ne ku set. Are you a professional journalism? Are you sure? Are you a professional journalist? If you are a professional journalist, I'm also a professional analyst. Bwoba oli journalist mukugu nnyo nange ndi mutunuulizi wa nsonga mukugu nnyo mbubampa senga nalinga nnyo sente milioni 5 ze bampa mu musango gwa Kasiukira senga nazigaana kale tewazigana gwakomawo musango investigation zo zakomawa otunulya ddini lubo wa sava agaana 5 n'olabira ddala embwa eyabbye ensugga ku maca nga kakati ekugamba nti nze sisobola kubba nnyama oli mugwi wa ddalu lubo wa sava agaana 5 nga n'ekigambibwa okussa omusaala oyo kisukka okuba nti yali akubanja bubanja ssente ze wabula waliwo ddiiru kisukka okuba nti yali akubanja ssente za kampani wabula waliwo ddiiru gye yakuba ng'eri wathe miliyoni 2 n'ogaana yadde okumuwaako emunwe gw'ennusu jjukira wamutega akakodyo k'okumuganza bw'omutega akakodyo k'okumuganza buli we wabbanga ssente buli kinkola nkikolera ggwe era ssente tugenda ekola ffenna buli kimu kyange naawe omukyala n'atuuka n'ava mu mbeera kubanga walina muganzi wo omulala ejjinja ng'ate ne Kampala alabye ku buwalawala n'atandika okwagala okwasa ebyama n'enkola ye ey'emirimu gye mubadde mukolamu n'omunyiga oyo yeddini lubo wa sava agamba nti yagaana miliyoni 5 ez'Akasiukira okiwulira kiri mu kubotaabotana lumbuye nsobola kukuba nenkusanyawo olowooza tewagirako namugenzi kirumira mopange ogendere kwa asylum busimanya bakusibira ennalufeenya buli omu waaba anoonya green pasture aginoonya in all ways by all means wonna wayagadde ogifunira singa eba n'abawulizi kiye agijjawo kasitaaba nga talina gwasse era kasitaaba nga talumizza muntu naye engeri lumbuye gye yagendamu ettaki tekwatagana na nfa ya muganzi wo ffe twagala kumanya ekintu kimu omwana w'obuwala watta waaki omwana w'abandi wasaanyaawo waaki kyetubadde tusinga okwagala okumanyaako ssebo gegange ettongwa yeekolera ngenzi